naye nga kiki ekigenda mu maaso mu kampu yammwe full figure omukyala ne mumuleka Bebe Kulu nali mmanyi tagenda kubeera mu kampeyini zino engeri gye yayondera Ronald Mayenga naye ate mulaba ennaku zino anti otamanyi bwejja akasita weesimbyewo you need each and every person buli omu omwetaaga kuba abeeni alimu obeetaaga abapipopa obeetaaga n'abatalondo obeetaaga nze dokita tisibeetaaga ate mbabuulira amazima nti akali silent ke kasinga okuwunya fe abaasoma filosofe w'okufuuwa twabanga n'emirembe twewanga tasike kawungezi filosofe w'okufuuwa akanyingeko kabi nnyo kasinga Zainabu so kati full figure yali talina mulamu kati Bob Wine atambula na Zainabu Bebe Kulu atambula ne kano ka Pepsi ye muganda wa kawunyiridde Uganda kati tiimu bbala mu baagikubye mwemuva mayinja tali wakatali mu kutiikinga bibumbe bya Museveni ne full figure mweni alemu yes lwaki bamulese ask a question bawo yamuganya okufuluma ewaka nakugamba nti politics bawe yamuganya okate bajjo bawe waswa birigo politics tategerekeka omusajja abeera mweni alemu gasalamu nsumbu ng'omukazi weefuddisi kati ffe tubagamba nti 221 again we are going to push when nothing is coming back kubana bagamba nti Uganda is suffering from political constipation biri gumune musindika ne wagwaya kakiringa biri mukaga ne kujirako omusaayi biri 11 yali ebwerwa rosa mugenze kweyamba kumbe twali kijja katinda 221 and second Nrm bateze mu Muhoozi project ejja Muhoozi project is a hoax political hoax atalaba ku nnyina mbuto yagamba kitaawe nti bakuseera omukazi nyina ali musakazi mulungi okali mukazi mulungi yakaddiwa obukadde Museveni is coming back at 2026 Museveni is coming back wabanga Mugabe kati watannakayita kukana ani amuvuganya ani amuvuganya oba bululu oba bawagizi don't count eggs nabagamba fere mujja kututiisa singa mondo abakazi bonna bamutya olw'obunene bwe naye ffe tukimanyi nti the size of the body of somebody reflects the size of the trouser chovola batya Dr. Tiamale kubanga waggulu ndi mwoyo mwerere amusimoloke anatom ogenda ku Pastor Mondo bamafia olutalo lwa bamafia luzemo situka Catherine kusasira olunaku lwaleero abadde seruga kati yayimuse malito problem seruga babye sente bagamba muli kufera abazungu nga muyita mu State House Mondo Catherine kusasira bangame ne Pastor Siraje bamukutte ati Siraje baba ino okumukwata Siraje akolagana nani Siraje akolagana ne Bebe Kulu liya interlink lwaki tebamukubye kibooko singa bakutte singa bakusse nabagamba waliwo ebitoogerwa gundi yagambye waliwo ebitoogerwa ogenze nyumirwa nnyo okulingisa lumu nalingiza eddakiika nga 20 nga ndaba kabina kokogenda okukyuka nka musajja munnange nenejjusa lwaki obwedda nyimiridde awo bye byakatumba John Katumba atambula bubulawo ti Katumba I don't know omanyi kyoba John Katumba agwa ddalu nga family eri mu kumunoonya iyo omulalo nasaswa milioni 2 that's a very big question yes oto omulalo yanemu akasente ke n'atunda ebye najjazibwa mu Electoral Commission kati ali ggulu ali wa family munoonya mumulowooza ali ku presidential aspirant nyina ali eri omutima gumuwanisa omwana we tafiira mu luguudo ffe tubagamba omwana we najja fuga eggwanga tasobola omuntu agenda okufuga eggwanga alyogo Bobi Wine abasiru kye baagala okuwulira